Kyaliko. Kale kulikayo ku stage. Nvuddeyo. Abantu abasinga olulabye omukono ne bagamba omukono gwa Gabi gwabadde kyate. Omuntu abeerako ne yeesibako ku maswaga. Swaga. Anyway, I'm a bit wounded, but it's okay. It's okay. Kucha. Omuntu aba n'ebintu bye bannange. Tewali kye naba. Nina bizibu byange. Oboolyawo nina gwe nabadde mmegga nansinga. Neera bino byavudde mu kulonda. Gabi, omwaka gugendeera wali watusuubiza ekivvulu essaawa yonna. Nabasuubiza ddi kale? Tugambe essaawa yonna. Leka kulimba nabagamba Mukama bw'anaasiima nja kukola ekivvulu. Kale tubeere b'amazima. That's what I said. Naye nga kijja Mukama bw'akita bw'ati. Anti basooka kikuba mu ggulu wali wonna ne basikola sampo ne balaba oba ddoboozi livaayo bulungi. Bwe liba terinaba n'akikwatamu. Anyway, essaawa yonna abawagizi manyi nti bakibanja. But it will come in its time as the Lord perfects it. Katukiweereze. Gabi wakola kivvulu oyagala kibeerewa gwe ng'omuyimbi wa gospel. Kijja kusinziira oyinza okwagala kibeere oba nkati nga wano ne wabeera booked. Manyi ne dates nazo. Oba n'oyagala wantu walala ne wabeerawo oba omuyimbi naawe n'otyamu ng'omuyimbi oyo. Olunaku lukontanye naye ng'omumanyi nti ayinza okuba ne kale kwegamba kisinziira. Gabi okuva mu TV enaku zino oli kuki? Ndi kuki? Onzijewa. Ndi wano nnyimba. Enyimba za gospel nga tezitambula nnyo ng'onyirira nnyo ssente ozijjamu. Ezange okukakasa tezitambula? Tezitambula nnyo. Okikakasa? Tezikuba nnyo. Okikakasa? Njagala obeera ng'oyogeza bukakafu. Mukama waateeka omukisa. Zitambula naye tetuzifunamu. Ani akugambye? Buli anaafuna anajja n'abeera ng'agamba mmwe ke kaseera nafunye. Kiki ekiviirako abayimbi ba gospel complaining nti ennyimba zaabwe tebazifunamu ssente? Tebazifunamu ssente. Sinnabawulira ba complaining, but I believe engeri gye tukikolera Mukama. You normally don't do it for the money. Naye ate at the end of the day, it's also a thing kyoyagala okugyamu revenue. So omuntu walama nga tali mu kugyamu revenue, abajja complaining nti maybe tebakuba music waffe. Because emirundi ekisinga ojja nakusanga nga ku mainstream, music waba gospel tebatera mukuba kati nga in the week. Bajja mujjayo nga ku Sunday. Yet it could have been playing a little more in the week, maybe nabeera ng'afuna airplay mala, because amanyi ekintu abantu okukimanyira there has to be normalcy around it. Nti ekintu mukimanyidde okiwulira okiraba. So the fact that balwawo olumu okuba music wa gospel in the week kikosaamuuko n'olaba nti probably they have not gotten the airplay they would have gotten, which can also affect the revenue that comes out of it. Naye nze nkimanyi nti Mukama akyakola era akyablessinga wetulaga wagenda kubeera walungi. Mwabayimbi ba gospel mwemidde nnyo mu machachi era mwabasinga okuyimba live music. Ku kivvulu ekyabaddewo ku weekend nga tulaba Cindy ne Shiba nga bayimba, gwe ng'omuyimbi wa gospel alina eddoboozi, olowooza ku bonna ani yamezze munne? Ekisa kibamalire. Ekisa kibamalire. Kyokka twali ekisa kyabamezze munne. Ekisa kibamalire. Twali yamezze munne. Ekisa. Ekitegeeza ki kibamalire. Twogere okuyimba live. Definitely, you cannot compare semi-live shows to live shows. Live shows require a lot of effort, a lot of energy, a lot of vocal applicants, which you can't really do. Semi-live, nsobola kuyisaamu kati nga wembadde wano. Oyisaamu naye oba ne backing ey'oluyimba kumpi lulamba. Naye live oyina bivuga na ba backup. Backup wakuwulira ng'osirise naye asobola okukola ki? Okusirika, because you're the lead. So it requires you to do almost the entire song afresh. So definitely live shows zimenya okusinga semi-live shows, but they are doable. Just because I sang a genre that they sing doesn't mean that I belong to them. I'm Ugandan, proud Ugandan. Era nga nkimanyi nti Mukama kyatutwala ku binene nnyo. And even when nabituukirako, I'll still be Ugandan proudly. Ontwale.
nze mbadde nteesa engeri nti ndi muyimbi si ssenga si kojja tusigale mu buyimba. Gwe nkugambyeko simu nangambye esaala tusigale nga yaki ya nnyimba oba mwanjulira mbadde manyi mwanjula waffe eye mwanjula mwaka waffe wasenga so wekinakyukamu ndi mukuleete naye bwekinaba tekinnaba. Pardon? Etwala abayimbi mu ggwanga ngwa mu ggwanga ngwa mu ggwanga Uganda mu ggwanga Uganda ekinkulembera ekibiina ekiriko kati ekyobufuzi esaawa zino kyekitwala Uganda ekyanalem simanyi kikulembera kirala obukulembeze bukyalimu NRM sityo until further notice ekikulembera bayimbi era kitandikira awo obufuzi butandikira eri mu gavumenti. Pardon? Yamulekera yajja n'abalangirira nti ndekisimba mulekedde ani yagamba anti kati gwe owulyeko omukyala Judith ng'avudde yagambye akati nkalekedde gundi buli omu aba n'obudde bwe mukama wakuyitayo aba season nga bwe nsobola okugamba nti wano wenyimiridde singa wabawo omuntu nga probably they have an attack and I'm a doctor. That means that my presence right now is timely. Sicho nti nsobola omuyamba mu bwangu. Every person is called in a timely element. Nyinza okuba nga ndi wa time eno and tomorrow I'm no longer the called person for that purpose. Era nja kuba siriiwo. Tekiriiko nti ate nze bwe nvaawo no yaddako ffe tetweleeta. God brings you and when your time is up, He will shift you to the next thing. Tosobola kubeera ng'ogamba nze akati bwe nkavaako. It's not for competition. It's not even your own mission. You're called or servant wa Mukama. So Mukama wagamba omulimu ogukoze ogumaze ng'ate okulekulira. Tekiriiko nti wenkatankalwe woono. It's not our position. God Almighty be praised over it. Nze kye nsinga okumanya nti Mukama yamanyi bwe kiggwa. I'm a fashion designer eranga I own the company nga young companies etwala fashion labels zange. I have Gabrielle Antate Couture and ekolango yeziri kinyonyole ntamu eziri kale nkola nyo bridal wear na couture is more okubeera nti zengoye zenkupimyeko nga luluwo nga gwe. Then ninane ready to wear nga yo eyitibwa Gabrielle Antate. So this one you can walk into the store, no shopping no genda for it. It's not yakusoka kupimako oyambala otukutuse and then you go. But yeah, I do fashion and design as well. Gabi gwengo omuyimbi wa gospel kwa bayimbi abatalina collabs batulira nnyo mu music. Olowooza kuchokola collab yo tumulira baani abo? I think collaborations, I'm open to collaborations indeed. Chitufu, I've not done collaborations because sichiwangako oba echirowozo. Sichirowozangako as a very prominent thing to me. Naye I'm open to collaborations. With nabazitu senga ndaba Mukama agamba you can actually work with this person. I will work with them sichinako. Which award sinach yabadde mu Uganda. Era bayimba gospel abasinga ne bakibulu kyasaze kyaganye okukola. Na kyasaze? Kyakoze nga bwe kyabadde kiteekeddwa okukola. Abayimba gospel abasinga n'abakulembera gospel ne bagamba nti bakuba nti abayimbi abaawano tebabatinye ate mwayitiddwa. Abayimbi ba gospel nziriramu tebatimbiddwa. Ani yagambye I've not understood. Abakulembera gospel. Okay, chiyimbi ekivulu kyasina kyabaddeyo. Okay, again. Abakulembera gospel bavudde ne bacomplaining nti ekyaleetedde kiyitibwa kyobutakola tebatimbye bayimbi baawa abayimbira wano bagala okumanya komenti eriki nze simanyi omanyi lwaki kyaganya okukola nze simanyi ngaba ebisembeyo gadde nga tukuta akongezi ka leero
My last remarks, mwesige Mukama Katonda, mwagalane, mugabane, mchengamba kugabana like share material things. Many people can just turn words, but love one another, be kind. Abantu bayita mbintu bingi. You just never know what that ounce of kindness is going to do for somebody. Be loving, be gentle with each other. As the Lord has called you to be, shall you be. Kama abanjagalire mbagala nnyo, and continue supporting us. We feel loved by you. God bless you. This is not the very end. Life has ups and downs. Naye Mukama Katonda atugamba mu kigambo kye that when you walk through the waters, the waters I will be with you. When you walk through the fires, I will not let them consume you. So manya nti kana kaseera kayitibwamu abantu bangi wadde abamu tebali as public as you are. It is well with you. It is okay. There's nothing to be ashamed of. We all crash. It is a good thing that you accept that you are crashing. God will definitely find you at your point of need and help you. Totya na sharinga with everybody else, because tufunidde amaanyi kugwe abasinga. People go through a lot, and looking at you, we are definitely inspired to actually come out and own up to our problems, to our challenges. So it is well with you, my sister. I love you so much. I'm praying for you, and I know you're going to come back really, really strong, because the Lord says that the weapon that is formed against you shall not prosper, but you will be able to maneuver it. So I know it's just that low time, but it's going to get high really quickly.